Omukolo Ronald Kaketo yagobye kitaawe Steven Masagwai mu nnyumba ngono yamuzaalira mukyala we Margaret Nabudua. Omuko Kaketo agamba nti bwe yatandika okugamba kitaawe amuviire mu nju yatandika ebyakalogo kalenzi era nti yasindikira mutabani we ebyawongo ebyamulwaza era emagombe yasimbayo kitooke. Obwongo butategeerekeka nga buva ku kizimbe kyenavuga ku muzeeyi nembeera mu nnyumba omukyala n'anzirukako. Bano batuuze ku kyalo Kungu mu ggombolola y'e Kangulumira mu disitulikiti ey'e Kayunga ng'amaka ga Kaketo gatabuse mukazi we Nabudua olutegedde nti bba agobye bakadde be naye kwe kusibamu ebyanguwa n'anoba. Nekitutabula kiki mutabana bwannannyini ku nnyumba eyo buli engendo gikozesaako batwalaganya butwalaganya n'omukyalo we yankuba n'anfumita n'akambi k'omutowane nkoba ogira olunaku lwe najja yaba. Ennyumba eno Kaketo yagigula ku bukadde 22 ng'aginunula okuva mu bbanka. Omukadde Masagwai gye yali ebbanja era nga lyali limuyinze nga bbanka eyagala okutwala enju eno. Tutabula siwaano mu biwandiiko bya nnyumba n'ekyapa kyamu kinagula ku muzeeyi Masagwai. Kaketo agamba nti bwe yatuuka okwagala okugikozesa taata n'agiremeramu okutuusa lwe yamunaabidde mu maaso. Muzeeyi okumugaa nti ava mu nnyumba nga ngenda kutandika kugirongoosa era natandikako renovation. Kati Kaketo ayagala amannya agali ku ndagaano eyagula ennyumba ag'omukazi agibweko nti kuba kyekiwa kitaawe Betu okugiremeramu. Njagala omukyala akwate ebiwandiiko abimpe tutambuze ensonga zaffe nga we ziri tulabirire ezzadde ennyumba y'abaana si yange. Omukazi agamba nti bba ayagala kutunda nnyumba era mu kiseera kino yagiwandiikako n'ebigambo ebiyita abaguzi ye Kaketo kyawakanya. Okujja okuwandiika ku nnyumba ennyumba sigitunda naye nayagala kumanya ani ayina ebiwandiiko byange. Muswazi swaza mu nswazi nkyamu n'ateekako obubbi ng'omubbako ekizimbe ebintu bye sikolangako. Nabudua yaddukidde mu ofiisi ya Collins Kafero ow'amaka n'eddembe ly'obuntu era ng'ono asoose kutuuza lukiiko ku kyalo n'awuliriza ensonga n'oluvannyuma n'ayita abafumbo bano ne bakadde baabwe ku disitulikiti okwongera okubatabaganya. Eno Kaketo alumiriza Nabudua okukweka n'abaana nti era tebasomye mwaka guno. Twagala okumanya nti buli ekitwawula ffe ababiri tekikwatagana n'abaana. Abaana balina okuba ngabasigala bagenda muki mu ssomero. Gavumenti egambo eragira okulya kye bayita food teyogera mu kawunga. Ku nsonga y'endagaano Kafero ajjukiza taata nti ennyumba yagitunda era tekyamuvunaanyizibwako ate ebiwandiiko ku bombi omukazi n'omusajja buli omu alina olukusa okubitereka. Ebiwandiiko bibanga omusajja yabirina omusajja aba nabyo, omukazi bw'abanga yabirina aba nabyo. Omusajja wuno atugambye yali ku deathbed ng'akola ki akema agenda. Saul Wokulira yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.